Omulungi andaba ku Lujjuliro TV tukwaniriza olunaku olwaleero ne tukwebaza emirimu gye mukola. Mugyebaleko mikwano gyange. Nze Julius Katongole mu Miransanafu nga ntuuse olunaku olwaleero. Bingi ebiri mu ggwanga naye nga tubagamba tebinnaggwa. Olunaku olwaleero mu programu yaffe eno tubaleetedde omukulu Honorable James Mubiru. Honorable James Mubiru ye kansala akiikirira abantu be Namirembe, Genda Kasubi, Kawaala ne Walubaga North katugambe yonna kubanga yonna avuga era nga Honorable James Mubiru abadde Mukomera bamukwata Honorable James Mubiru nga ali mu kubanja obuwanguzi bwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu muyite Bobi Wine era ne bamutwala bingi ebibaddewo era bingi ebikoleddwa nga James Mubiru mu mwebuuza. Lunaku lwali tumukyazizza Honorable James Mubiru era nga twagala tulabe engeri gye tugenda okuwayamu. Honorable James Mubiru tusanyusa okulaba. Obulamu bugamba ki? Mweyagala? Ng'okozze kiki? Nanti nga wekimanyi bulungi nti bansiba yogera ku ddoboozi nga wekimanyi bulungi nnyo nti bansiba mbadde mukomera okumala ebbanga emyezi mbadde ngenda myezi 7 olw'ensonga twali tubanja obuwanguzi bwa President waffe His Excellency Robert Ssentamu Kyagulanyi nga tukimanyi bulungi nnyo nti yawangula akalulu so twali tugezaako okulaba nga tubanja obuwanguzi bwaffe ne bakukwata ne bansiba ne batwala kusiima. Watidde ate nga ntyaki watidde sebozi sobola kuti ne tulaba Honorable James Mubiru yes bakwata amaze emyezi egiweranga 8 mu kkomera naye bannayuganda bangi bebuuza Honorable James Mubiru yani era gwani kati essaawa zino. Yes Honorable James Mubiru musajja mulwanyizi w'eddembe ly'abantu musajja munamateeka ate musajja ayagala okulaba nga wabeerawo enkyukakyuka mu Uganda ate musajja ali straight musajja wa mazima musajja aterya ntama ekitiya kita kitiyo ne jika jita jiko foka jita foko ne leka jita leke so uyu musajja Mubiru James. Mulungi andaba yoyo Honorable James Mubiru gwe tuleese olunaku olwaleero era nga ye Lord Councillor akiika ku lukiiko lwa KCCA. Tulaba Honorable James Mubiru akoze era tugenda kumanya kiki ekyatuukawo mbeera ki era tubagamba nti yakomyewo Honorable James Mubiru obulamu bugamba ki generally embeera eri etya tukulaba okoze abantu sooka basiigira ekifaananyi nga tetunagenda ku mboozi ebyali eri. Yes well nkoze olw'ensonga nayita mu kutumirizibwa kungi at the moment sinaba kutereera obulamu bwange ngezaako okwewaliriza ngezaako okwewaliriza okulaba nti njogera eri abantu ngezaako okwewaliriza okulaba nti nsigala nga abantu mbazaamu amaanyi eri struggle eno naye nga sijja kuddawo magambe nti obulamu bwange bwa mulembe amazima gabeere mazima obulamu bwange tebunaba kuba bwa mulembe kubanga nkyali mutegeka kulaba nti nfuna ssente ate ngende ku medication ngende Kenya bamala okunkebera kwama kimanyi bulungi nnyo abantu omusajja gwe tuwakanya musajja mutujju musajja mutemu mbadde mu mikono gy'amagye mu mikono gya CMI okumala emyezi ekisuka mu 6 so njaga kulaba nti no ngenda bankebera kubanga sewulira bulungi. Honorable James Mubiru gwe tuyina olunaku olwaleero era nga tumukyazisa bangi abadde nga tunagenda wala abadde bansaba ennamba ya Honorable James Mubiru kubanga Honorable James Mubiru amaze mu kkomera emyezi gibadde kigenda 8 era nga yakwatibwa mu kulembeze ebyokulayira tebinnaba era obulamu buba si bwangu era embeera gyalimu si nnungi. Badde kusaba abantu osokubabulira ennamba ye y'essimu then tulabe ekiddako ennamba ze z'essimu. Ennamba yange eri 0704 94 55 85 kanjiddemu 0704 94 55 85 omusembayo 0704 94 55 85 mbawone MTN nayo kibawe MTN eri 0773 74 98
71 0773 74 98 71. Honorable James Mubiru twagala okubuuza bakukwata amawulire ne gatambula social media abantu ne bakaaba amaziga nti Honorable Mubiru bakutte ekisooka bakwatira ki Honorable Mubiru mukimanyi bulungi nnyo nti ensonga ezize zitukwasa siza kumenya mateeka ensonga ezitukwasa za kubanga tuyogera ku nsonga eruma muna Uganda tuyogera kye bayita amazima ate nga tetugenda kulekerawo kwogera amazima tugenda kusigala nga twogera amazima tugenda kusigala nga tuli ku mulamwa kubanga bw'oyogera amazima ofa n'otoyogera amazima ofa kati yogera ddala amazima ensi egategeere nze mukimanyi bulungi nnyo from day one nzize njogera kye bayita freedom nzize njogera kye bayita justice nzize njogera nga ndaba njaga okulaba nga tufuna amaanyi gadde mu mikono gy'abantu gava mu mikono gya dictator gadde mu mikono gy'abantu z'ensonga ezansibya era z'ensonga ezantulugunya ne bakola buli kimu sooka olindeko Honorable Mubiru eggulo limu nga bakutte nga tebannakwata waliwo akatambi ke wakola mu kitebe kamwoca ng'oli mukambwe nnyo ng'okunga abantu bajje babanje obuwanguzi bwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Honorable James Mubiru amaanyi ago ke wakozesa n'akatambi ke wakozesa ng'obanja abantu bagende ku luguudo sike kakusibisa. Of course obutabi bonna babujje ne babundaga kubanga we bali bantulugunya enjatuuka mu maaso bonna babujje ne babundaga naye nze ebigambo byange byali kiriya kubanga constitution yaffe etuweddembe omuntu yenna okwemulugunya mu mirembe nze siragira ngako bantu nembaga mugende mu Chezi petrol station nge bye bali bankubira ku CMI sigama ngako bantu mugende mu Chebizimbe fete tuli violate we are non-violent naye olwokubanga nti nakyemalira atya nnyo ye buli walaba abantu buli walaba nga aliwo omuntu agamba abantu mujje mubeerewo yalowooza nti tugenda kwokya ma petrol station tugenda no ensi nyingi tuzirabyeko South Africa nga bakola kibayita peaceful demonstration ate nga zibeera successful fe tuba nali ngezaako okuyita abantu baveeyo balage obutali bumativu eri obululu bwe twali tumaze okubanga bamaze okulonda his excellence but Ssentamu Kyagulanyi Mr. Museveni obwanguzi bwenabubba so nalina okuvaayo ng'omukulembeze nkatirize ku nsonga yaffe nti tuli serious twagala buwanguzi bwaffe. Honorable James Mubiru bakukwata era ne bakwata twalaba essimu waliwo eyavaayo ne babikira mukaddewo ne bamugamba nti Mubiru afudde abasajja bwe bakwata awo ne bakutwala mbeera kyeyaliwo nga bakutusiza ku Semwayi bulumi ki bwe bakuyisaamu sooka otunyumiza embeera ya Semwayi. Embeera ya Semwayi kyenjawo bategeeza baganda bange bali abasajja bateekawo bazimba CMI headquarters kubanga gye bantwala nga bo tageti yaabwe nga bagamba no tugenda okubanga tuttira abantu wano tugenda okubeera nga tutulugunya abantu wano tugenda okubeera nga tukakkanya abantu abo abeefula abamawagali wano tugenda okubanga tuleeta abakozi b'emisango baba terrorists ne bannabyabufuzi wenatuuka bankwatira ekasubi ndooza mumanyiyo bulungi nnyo abasajja gye bajja gye bava nga balina emundu olinnya gya nambaka mukumbaka bwati nali sitegedde bwenti nengezaako okubira nako ne bajja n'emundu enkambwe ne bankwata bubi nnyo ne banteeka mu motoka yabwe ne bantwala ku CMI baali bambisa omutwe bakubika omutwe bambika omutwe nga sirina gwendaba nga boogera Luswayiri ng'ebigambo bwe sibitegeera then watuuka ku CMI wano kye bayita akakolida akakuubo kizimbe kiwanvu nnyo ekya CMI balina go down ate balina ne wansi kati wenatuukawo nyininyini entrance webatuukira nenda okulaba abavubuka bangi olwo kati wenatuuka kuba natuuka netula bwenti ne babanga abanzijjaku ekigundi ekintu ku mutwe ne babanga abakijjako nenda okulaba abavubuka nga bangi nga bonabona babazze ebigundi ebikutiya ku mutwe nembuuza kyekigera mu maaso kati ne baŋŋamba tuula waneeno so mama nentuula navuka ne baddamu ne banyambaza ekikooti kyabwe naye ekyasinga okuneewunyisa naye sinawa kutegeera wa we tuli kyenva mbuuza bavubuka bannange wano tuli ludda wa ne baŋŋamba wano tuli ku CMI headquarters kasita baŋŋamba ekyo nentegeerawo nti kati bwe tuba tuli ku CMI headquarters wano kati tewakyali kusaaga wano kati tugenda mu bintu bya ddala. Honorable James Mubiru
otunyumisa bakutusiza ku semwayi bakubisa akakokolo igwe nga gwe kutya kiko walina obudde obwo mbeera kyeyaliwo kubanga abantu batya nnyo ku semwayi bakutulugunya batya era tuwulira ku semwayi bwe mutuuka bababuuza biki bye muteesa ne Bobi Wine mbeera kyeyaliwo omuntu yeetaaga okumanya bulumi ki obwaliwo awo. Ekisooka eddala kyenyewa bategeeza nti wenatuuka ku CMI kati olwo tukatira story short banzijeewaawo bantute mu kasenge gye batulugunyiza abantu ne bankwata bantaddeko empingo omutwe bagubisse omusajja gye yava nankuba engwala nengwa ku ttaka wengwa ku ttaka nangamba kini omutwe gutege ku ttaka omutwe nenguteeka ku ttaka toyina kyolaba wabula buli abagayi bakwetoola balina ebigatto ne batandika kati okumbuuza kiki mbadde mutegesa okukola ani abadde agenda okubanga ani bantu abeka mubadde mutegesa okukya petrol station nembagamba nze ebintu byemuŋŋamba sibimanyi ffe tetuli bakozi bafujjo ffe tuli bakozi ba mirembe omusajja nankuba wa musajja alina omuggo nasooka nkuba amagulu muno nankuba amagulu nankuba omulundi gumu nendaba nno nga byaddala ne bambuuza biki bye mbadde mutegesa okukola ne bagamba sibimanyi kati abasajja awe batandika ne bakwata butto ne bamunjiira bintu nga biseerera nnyo bintu byali biseerera naye nga sikitegeera kigenda mu maaso then kumbe bakuyira ebintu binene nobeera nga wenna bwe bakuba buli kimu kye bakuba kiba kigenda direct mu mubiri ne batandika okuntulugunya ne bankuba nnyo ne bankuba mu nnyingo naye ng'ekisinga okwewuunyisa baali tebakuba face wabula baali bakuba wansi kubanga face eno baali bagagikuba olw'ensonga bakimanyi nti omuntu yena alina kasaba kuba face eba egenda balabisa mangu so bamakinga sure nti bakola ki bakuba wansi muno ne bankuba muno amagulu ne bankuba muneeno ne bankubye kumala eddakiika nga 30 minutes ne bankuba nentuuya nanzenna ne bantulugunyawo we baneetooleza then olwamalaawo ne bakwata waliwo omusajja eyajja omulala baali abantu nga basatu baali batulugunya then waliwo omulala yalina ekisipi n'akwata ekisipi n'akiteeka mu mpingo zange wakiteeka mu mpingo then n'atandika okuba nga ankulula kati mukunkulula nze simanyi kigenda mu maaso wabula mpulira kati waliwo ekinsika kumbe eno kati batandika okukuba eno waliwo ali mukuntulugunya eno waliwo ali mukuba eno bali mukuba eno bakuba amabega ne bankuba kwagamba nawuliranga ennaku nawuliranga setegeera nawuliranga obulamu bugenda nawuliranga ebintu ebisinga byannaku nyo buli wanzijukira embeera eyo mpulira ennaku ku mutima gwange naye ate nga n'amazzi gagagala kumpitamu naye nga abasajja bantulugunya basajja bava mu north eyo kubanga nagezaako banyambaza ekikotiya ekyo kyalinga nga kiweta naye nga olaba omuntu muli mu kalaiti katono ng'osobola okulabamu katono nnyo era ng'osobola okulaba omuntu naye osobola mwetegeeza face naye ng'oba osobola okutegeera nti ono omuntu yankuba ono omusajja naye nga abasajja banene nga balinga nga baali tabannayuganda oba bali basudani oba bali basakitegeera bulungi ne bankuba ne bakwata ekikulu ne batandika okunkulula nga bankula kati ekyasinga okuneewuunyisa ne batandika okujjayo vidiyo ze nakolanga zino live zetukola baba baziraba ne batandika okujjayo vidiyo gye nakola awo nga tugenda nga president waffe amaze okugamba nti katugenda kukola peaceful demonstration ne bajjayo vidiyo eyo nga ngezaako ngamba abantu bannange tugenda kukola okw'omulugunya okw'emirembe ne bagijjayo ne bagamba katonda lero otegeeza ki nawo nga buli vidiyo gye bajjayo vidiyo zange nnyingi okakasa bajjayo vidiyo zonna vidiyo ezisinga zaali wali balina akantu kaabwe video kwe baziplayinga nali mpulira bulizi nali swaziraba kubanga nali apanadi naye nga mpulira eddoboozi nga nze ayogera ne bagamba wanani ali ayogera ne bagamba nze tubambuza wano sigwa ali ayogera ne bagamba nze yali ayogera naye nga balina obusungu kati lero waliwo yangamba emitima gyakalo bakwayo program we nali ndi ku TV Spirit TV nangezaako okwogera nti banange ffe emitima egyaffe twasalawo ne bagamba emitima gyasalawo naye nga nze bagamba ekintu kimu kijja kuggwa. Honorable James Mubiru. Yes, sir. Abasajja bakunyize ne bakola buli kimu eyo musemwayi kati bonga kiche baagala
kuba tulaba enkovu ezimu ezikuliko byonna ebigenda maaso abasajja abo nga ekigendererwa kyabwe gwe kiki walaba? No, of course ekigendererwa kyabwe kisookera ddala bo bagezaako okukuba nga baagala okulaba nti bakujja ku mulamwa one nga baagala okulaba nti ova ku struggle ng'ofuuka politicians omanyi waliwo kyebayita politician ne revolutionalist kati fe tuli ba revolutionalist tuli bannabyabufuzi bannabyabufuzi be bantu abajja mu kamera ne balimba abantu ate enkya ne bakola birala ne bajja ne bawuddisa abantu ng'ate enkya bakola birala fe we are revolutionists tuli bantu abaagala okulaba nti wabeerawo kye bayita enkyukakyuka muki musiya sokoddemu nga tonagenda wala semwayi tonagimala ebirala bye bakola. Yeah, of course nga nkugambye nti kutulugunya tewali kyakiniza bagamba kisingawo kutulugunya kukukuba almost to death line kubanga mulimu n'abaana abamu betamanyi abamu nga tebagera kuddamu kubaala abako kubanga zino kugenda nasangayo abaana bangi nnyo naye bakuteeka mu karuumu ne batandika okukukuba naye nga n'abakuba tobalaba kuwabula owulira buwulizi bantu owulira buwulizi basajja na bigatto then kati oba osobodde okuwanika omukutwe booti kubanga mu kimasiki kye bakwambaza mubeeramu bulayiti obutonotono kati ngoba osobola okugezaako okubalaba naye nga tebakkiriza nga bamakinga sure nti omutwego gwina kubeera nga guli ku ttaka ne bakukuba bagane amagulu gonna ne gabeera nga gonna gamenyese nga siyasobola kutambula era we navaawo okumpumuzaamu banzijawo ne banzayo mu kakolido nga bankwatiridde nga amagulu infact nze nali manyi amagulu gange gamenyese n'okumenyeka nga nze nantuyanye nzijudde ebioyiro bansiga bioyiro byesitategeera nga amagulu gonna tegakyasobola kutambula nga bankubisa ziwaya bankubisa zibatuuni ate nga bakuba bukongovule ne bakuba ku nyama nga bwawemula ebigambo kwegamba it was hell ekyasinga ddala okuneewuunyisa bamalawo okunkuba okumala eddakiika nga 4 sikyasobola kutambula amaziga agazzeewo amaziga ag'obusungu bamala then kati bankwata bagezako kunyambaza akakofiira ka people power kati nali ngezako obwentu by'omutwe omusajja nankuba oluyi wano ne bakanteeka kule bankuba ebifaananyi byabwe then ne bantwala waggulu eyo ate ndowooza oli abeeranga mukama waabwe wandaba n'atandika okugamba ate okato naye mukubye waaki ono talina buzibu kumbe yagezako okuteekawo embeera nti bonna bali omuntu ogwo nti ono yakulumirirwa nnyo ate baneno be babi ambuuza nti bannange ng'olabye biki agamba ono omuntu akuba omuntu aleeta abaleeta abantu ku CMI si be bakuba abavuga balala abakwata balala abatulugunya balala n'abakujjawo okuteeka eri waggulu mu kasenkeka waggulu okukubuuza nabo balala buli omu alina wali eri session ye kati bamala okunkuba bankubye ebifaananyi bantuliza mu kakulido kati ate abalala bajja omulala abajja ng'ate bo balaga nti bakisa nnyo nga bagamba guma kwegamba ngubalaba befuula abeekiza kumbe bonna be bamu bagezako okuzza embeera then ne bantwala waggulu nga sisobola kutambula nga bankwatidde bukwatirize naze nanga ntobye eki nga ndina ebintu nga biseerera omubiri gwange gonna byesitategeera ne bantwala waggulu eyo infact bampadde kawunga nali nakatuka ne bampa akawunga kabwe nali nkagaanye ne bampa akawunga kabwe n'ebijanjaalo nali ne baŋŋamba mbunu ojja kukalya ssebo kano akawunga oba oyagala oba toyagala olina okukalya of course eventually ne mba nenkalya so bantwala waggulu nensangayo omusajja yali musajja mweru nga musajja alina ennyindo mpanvu nsongovu n'atandika okumbuuza ebibuuzo ebyenjawulo naŋŋamba bannange ng'olabye kati n'atandika okunenya baneeno kati mukubye waakiye twabagana okuba abantu kati agezaako okunziza mu muuli infact at first nali manyi ono omusajja ali kwalaali era nga nebuuza omusajja ono okubanga akola bw'ati laavu agijjawa kumbe kano kakodyo kaabwe bakakola katoko kaabwe bakakola okulaba nti bagezaako okulaba babuzaabuza abantu bamakinga sure nti kati gwe abalaba oba gwe batulugunyizza olowooze nti baneeno tebakulinaako buzibu nti wabula bali eri be babi naye nga jjukira ono ye mukama waabwe bonna yabakulira yali mukubuuza ebibuuzo kitegeeza kati kuluta ali wansi atulugunya takola ku directives ze akolera ku directives z'abaana bakama abe so eventually naziyako zi statement nemunyumiza buli kati banakujjako statements omulungi andaba tulina Honorable James Mubiru amaze emyezi 8 mu kkomera manche kitegeeza era nga yakomyewo akoze musajja wattu embeera si nnungi gyalimu
era nga tubagamba nti bw'otunuulira offices renti ewaka byonna embeera si nnungi. Nkimanyi ffe ng'aba NUP tubeereramu bannaffe. Ennamba ya Honorable James Mubiru Kazi basomere kuba tulabe nga tuyimirirawo naye yeetaaga okujjanjabibwa. Akoze Mubiru yali musajja munene yeetaaga kugenda okuyambibwa. Ennamba yo sooka ogisomera abantu. Ennamba zange ziri bbiri ngenda soka amasomero ya Airtel. Ya Airtel eri 0704 94 55 85 0704 94 55 85. MTN eri 0773 74 98 71 0773 74 98 71. Enamba ezo zonna zetamanya gamu Mubiru James. Tubajjukiza nti n'emmotoka ye yawambibwa era nga abanja obuwanguzi bwa president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Honorable Mubiru bakwambaza akakofiira. Yes. Bakwambaza akakofiira kiki ekyaddako awo? Of course awo banyambaza akakofiira ne bankuba ebifaananyi. Kati bo baba banyambaza akakofiira nenga bageza ko kuntekako ekisango muki bankwasa n'ebyamaje. Kati bageza ko kulaba nti bakunganya obujulizi mbu bankwasa n'ebyamaje. Nene beerabira UPDF Act section 60 ekintu kye bayita military act ekyogerako bulala nnyo. Ne bano bakwata obukofiira bwaffe obuliko badge zaffe nate bwe batwambaza ku CMI mubalage bubafunye obujulizi ngaye bakwata kansoke mpininge namba bangambye mpininge namba ya Honorable mpininge namba ya Honorable indako Honorable mpininge namba namba ya Honorable eno indako Honorable namba jogere namba eri 0773 74 98 71 0773 74 98 71. Kati ne Airtel erietya 0704 94 55 85. Zona ziyetamanya Mubiru James. Honorable James Mubiru. Baganda bange tubagamba nti tuline Honorable James Mubiru. Honorable Mubiru. Yes sir. Bamaze okukuba bufaananyi bakusomedde agasango. Kati kyekya kugira mu bwongo. Kati nga tebana kuntwala ku gasango bamalo banze ku statement zaabwe. Then kati ku CMI nene. CMI headquarters nene nnyo wanga balina zigo down eyo wansi. Bantu bali bamaze emyaka n'emyaka. Then balina ne court yaabwe eringa theater kati bankwata banteka mu theater yaabwe. Eringa hall theater. Ngenda bankwatiridde sobola kutambula. Then ngenda okutuuka mu eringa court yaabwe nsanga abasajja bonna bambadde amaje bambadde zichepe ninga bate kati bano story ki. You know, ne batandika ne bansomera we bisango sango mbombu kibikitu kugwa mamya wegati ne bogera buli kimu ne bangana ye tukusanzine byambalo bya maje era ogenda koma wano enaku z'omwezi nga 25 bakulese mu kooti yaabwe ku CMI wenyini waliwo kooti ngabani abatuddewo waliwo abasajja ba CMI bonna bamu bambadde amayinja maje bonna wali tewali wa civilian maje tebakiza kuba simu sakati tebakiriza muntu kukyalira tebakiriza lawyer awo ku CMI nga bamala okusingisa ate ne bakuzeeyo ku CMI awo n'obeeraawo nga bakuba abantu ekire emigwa abantu uli abantu bakaaba unakaaba wowe kwagamba abamu bajja batamidde ne batandika okuba abantu abo abasajja aba CMI era nasuka ninga ne bana abasajja abakuba abantu bayina omusaayi abantu baneno bayina abaana abantu baneno bayina abakyala banayuga bantu balinga ngaffe sibisolo bantu benyini wowo balaba naye emitima gyabwe mivundu emitima gyabwe bakiki oba nakwo oba kiki alenga abantu abona tebabasasula sente nyingi kubanga nabakolako research nga babawo emitwalo 45 kwa 5 naye nga kibasasasuza kutulugunya muna Uganda akwata omusolo n'awaayo ate sente ze bakwate ne babasasula. So embera netambula era njagala okwebaza abantu abavayo ne bakuma olumbi. Fano mu Buganda tetukkiriza bintu bya kukuma nnimbe. Wano mu Uganda tetukkiriza kubika muntu nga tanaba kufa. Naye njaga okubategeeza kwolo ate okubika kwe kwayamba obulamu bwange. Kubanga abasajja bangamba gobadde wa kufa.
kubanga bamala okumbika pressure yeyitiridde banzijayo emisinde ku CMI batwala mu General Court Marshal. Batwala mu General Court Marshal ngendo osanga ozi kamera nyingi kati omusirikale omukyava ngamba abasirikale bonna bambisi babi mbamanyi nti nali manyi nti oba bantwala wa kumbe pressure kubanga zina isina kye manyi nti oba abantu bakumye n'olumbe mbirabya kati nga nfulumye ndaba abantu bakaba mu video bambi nga bambi bandimu ntuuka mu General Court Marshal gutya mbuuza biki tata waliwo kamera out waliwo na kamera nyingi waliwo musajja waliwo kamera z'amagye kumbe baagala bokulaga bujulizi nti ki nkyali mulamu kati tewali no baloya bange kubanga najja mu court nga tedi no mwachi manyi nti nzija mu court. No one knew about that, but because of the pressure abantu pressure gye bateekawo gye bawaliriza okuzya gye bali bankwese ne bandeta mu General Court Marshal nga bankubye nga bantulugunyiza nga sisobola kutambula ekyewunyisa wentuka ku General Court Marshal ne bangamba nti tambula bulungi botambula obubi tugenda kuzzaayo tuddemu tukukube naye ng'omuntu gwe bagamba okutambula obulungi nga mukulu gonna tegakyasobola kutambula neneegumya nentambula wadde nali mpenyiramu naye neneegumya naye ng'obulemu bunnuma kati waliwo defendant lawyer kwati waliwo balooya bange naye ne lawyer wabo wa government kati bakuwa lawyer owa government mbukati yakolereza ne prosecutor akuvunaana kwegamba bona regime kintu kyekimu kiri mu regime kati ye neyeefula muze namugambye banteeke Makindye prison kumbe kakodio kabwe kyali kyavudde eri waggulu instructions nti oyo temulina mutwala kitalya oyo ayina kusigale mu military prison kubanga Makindye gye mulaba it's a military prison nene abasibe bali abo basuka ne mubina waliwo zigundi ezenjawulo waliwo zimwe waliwo zi RRU waliwo gye bayita tumukunde sero eyo bakuteeka wa nze kati banteeka mu kota guard mulimu burumu special rooms awo bateekamu batujju bateekamu baterrorist bateekamu bali abasajja abalidde mu nsiza abwe lukwe kati nze room gye banteekamu special room tolaba musana tolina kyolaba wabula oba olaba ttaala yokka bootegeera nti obudde bukedde nga baleese obuugi awo n'osooka onywa ku kuugi nomanti kati iseza kati saawa ziri 12 kitundu saawa emu awo obuugi ne buyingirawo then otegeera nti saawa 7 lanchi eutuuse saawa 6 kitundu saawa 7 awo nga baleeta emmere saawa 10 wotegeera nga baleeta sapa okuddamu okutegeera nti no kati saawa ze zino kumakya tolaba musana tolina kyolaba amasimu gonna tewali kiriwo kwegamba banteeka mu mbeera awo nalimu okumala emyezi nga 5 moyo isolation ng'oli awo tolaba musana tolina kyolaba bakunyiga bakubuuza ebibuuzo naye ng'ekisinga okwewunyisa nga bankumanga oba eyatse oba eyatta abantu nga banneewalira ddala nga teri musirikale eri agakwogera nange teri musirikale nga buli kimu bakinzijako dda amasimu byonna nga noloyo tosobola kwogera naawe kumbe eze kyenategeera abantu bakibakola babiteekawo okulaba nti no bakuba obwongo psychologically nga bakuba obwongo nagezangako okuwandiika ebbaluwa zange ezimu nga nziwako ku bano abantu be batwalanga mu makooti kubanga waliwo abantu be batwalanga mu makooti nga bambi bajja ne baŋŋamba honorable inayo kyoyagala tugende tugambe mu kooti nga sometimes panic ebbaluwa sobe batuzatuganga n'otuuka naye ng'ekisinga okwewunyisiza ddala nze atayina musango bantadde mu special room eringa in fact safe house bu safe house kabeera in fact tezina bana safe house torture house obeera awo psychologically nga bakusibye obwongo ozuukuka ne weebaka n'ozuuka ne baka oli mu kalumu kamu waliwo enatuuka n'endwala nempulira ng'omusujja gummalawo nempulira nga nfa olubuto nga lunnuma ebintu byonna obubaketi bubeeraawo byonna obikolerawo balaba ndi bubi nnyo embeera egize kwe kubanga bankwata ne bantwala ne bantwala mu ddwaliro lyabwe bwe bantwala mu ddwaliro lyabwe ne bankuba empiso ebyaddala nga simanyi empiso ezo ze bankuba kyova olaba abantu mbagamba njagala bannange muyimire nange kubanga nina okumaking sure nina ogenda ku medical check up omwezi ogujja nina ogenda ku medical check up mbadde mu mikono gy'abasajja okumala emyezi egisukka mu 6 bankuba empiso kale omusujja gwali gunnuma naye bankuba empiso wayitawo nga weeks 2 nembanga atereeramuko nembanga atereeramu obulamu ne banga obukumawo generally nembanga atereddemu naye waliwo wenaddamu era nendwala nga nzirukana nga kwegamba ebintu byali bingi nnyo naye nga weewunya ekintu ekintulugunyiza kubanga munnange navayo kulwalira ensonga z'abannayuganda
ne Honorable James Mubiru tubagamba bannanga abaliko Honorable Mubiru yeetaaga obuyambi ebbanga ddene lyamaze Mukomera KCCA tennamusasula yeetaaga okujjanjabibwa Honorable Mubiru ennamba ze ya MTN eri 0773 749871 Airtel eri 0704 9455 James Mubiru Honorable Mubiru wotuukeeyo bakukoze byonna watuuka n'ogamba kambiveeko newejjusa. By the way abasajja bateekawo embeera ebintu biveemu mujje tukole kwegamba bakuteekamu embeera nti bo be batuufu era oba omutima omunafu weekanga munango compromise nze ngogamba waayi sikakusi bakange nenkole n'abasajja niyize mubire kyo nakigana nagamba sigenda kulya mu nsi yange lukwe ekyo nakiganyo nengamba sigenda kulya mu nsi yange lukwe nenyimirira neŋŋaana nembeera nga ndi ku mulamwa ne bangamba gogenda kufiira mu Mukomera era nze ebyokunta nali nabivaako nga simento abasajja balinta I didn't know kubanga nali essubi lyaggwawo dda nga sikiwa nti oba bunaku lunaakya nga abasajja bantadde kubanga nze nagaana okugendera ku bintu byabwe nze ndi ku nsonga z'Abannayuganda ate sigenda kuva ku mulamwa bwe baba mazima ge gansibya nze ndirwadde okuddayo mu Mukomera bwe baba ge mazima ge gansibya kubanga ebigambo byenjogera byebigambo ge mazima matuufu. Honorable James Mubiru umaze emyezi kumpi 8 mu Mukomera usanze obulamu bwayonooneka waliwo oyagala ekifo ky'obwa speaker okukiikirira abantu ebyo nna ne bitasoboka essaawa zino mukulu guti yakuteekako amateeka tobuuka Wakiso tosukka Kampala igwe nga gwe kituufu Bobi Wine ne NUP okyabakkiririzaamu sabo njaga kutegeeza NUP ekyali ku mulamwa era nze nyimirira ku nsonga z'Abannayuganda n'abantu abali ku mulamwa National Unity Platform eri ku nsonga z'Abannayuganda era tukyali ku mulamwa nkyali ku mulamwa nkyatambula ne president wange His Excellency Robert Sentamu Kyagulanyi kubanga akyali straight akyali ku mulamwa fe tutambula n'abantu bali ku mulamwa omuntu kasatu mulabamu embaliga oyo tumuta. Honorable James Mubiru essaawa zino twanja kubuuza ekibuuzo kino bingi babikoze bakutulugunyisa kaakati Munnayuganda ali eyo bubaka kibwomuwa naddala abadde atya General Court Marshal kwa kooti zonna bazikutaddemu bakwata nga mukaluluka bakulondera mu Mukomera by the way nzijukidde bubaka kibwowa Bannayuganda essaawa zino obubaka bunjoga Abannayuganda musigale nga muli ku mulamwa naddala mu abakulembeze temulya mu nsi yammwe lukwe temucompromisinga tobeera kironga ekiro oli ready emisano oli ready ate ekirongo oli muntu mulala sigala ku mulamwa Bannayuganda balaba ate tulekerawo kubanga twagala nnyo ssente ekisinza okuleeta okuba bannabyabufuzi abasinga bacompromisinga okwagala ssente Bible bugamba nti do not be lovers of money temwagala nnyo ssente beera ng'oli kontenti n'akatono k'oyina oba katono katya ne kasoba ng'oli ku mulamwa beera ng'oli ku mazima beera ng'oli ku mulamwa Katonda ajja kuwa omukisa ssente z'ekibi zijje mu ssente zo tokwata kulyangu zitokwata kulya ssente compromisinga n'abantu Lord Mayor ali mukunkwira ku mulodi so mukwatako tunatera okumaliriza kamalize ko bambye kamalize ko mukama wange kale mukama wange omanyi omulodi ne tiimu bali mu kutegeka kulwayira kwange rigimu badegeza ku kuteekawo embeera tebaagala ndayire naye balodi kansala speaker ne Lord Mayor bageza ko kulaba nti no bakikola mangu nsobole okulayira. Honorable James Mubiru teacher waffe Fred Kajobirumbuye alias Chemical ali wa musanze mu Mukomera era yakola omulimu gw'amaanyi okukubanja okulaba nti ovaayo bubaka ki bwoweereza abo abakwata teacher Fred Kajobirumbuye ekisooka kinyogo bategeeza okutukwata si kipya era abantu ngenda ne balaba nga bonna bali wale dibiki bagange empozi nga temuli mu struggle omuntu okumukwata okumusiba nga ali ku mazima ekyo kakusima wulire omuntu gwe tulwanisa nakyemalira eyatwala obuyinza ali mu buyinza yeegumizaamu gwe toloza munno ogenda kubeerawo ebintu bitwale softiri ng'oli awo gamba biki
tuliwanisa dikiteta musubire okubasiba musubire okubakuba musubire okubatta eno ye struggle gye tulimu kati ekyo kukwata lumbuye kajubi ekyo sikipya kunze kubanga mulwanyizi wa dembe ali kumulamwa ali kusonga z'abantu omuntu yenanga ali kumazima bajja kukwata bakusibe bano bakatongole babasibye basiba abantu bangi babatadde kwagasango bobanga oli kumulamwa subira ku blackmailinga subira okukusiba subira okutulugunya ne baganda bafa bamu bafudde nga bafranka nga badani Kyeyune Rita Kauma omulangira goloba bangi nnyo kati bino byonna sibipya wabulaze kinjagala okubagamba inti tetuva kumulamwa tusigale nga tubanja baganda baffe tukimanyi bulungi wetogera kati waiza Bukenya Moses ali Kitalya nali naye makinye prison nga ye bamwawula ali mu basiba balala abasirikali zenga ni special room muganda feseru nkuma John Bosco bamulonda ali Kitalya maze emyezi 8 tulina baganda baffe bangi nnyo nga bagimane n'abasibe bangi nnyo betamanyi na manya bacha ali makomera bavunda kati tetusobola kudown netandika kwa perfume za kabine tugaza mfe twamazeeyo tulina okubanja baganda baffe baganda bage mu mbere mu obendala ababaka ba parliament muina kulwanira ku floor of parliament muina kuteekawo mbera mu parliament nga mwagala baganda babate baganda ffe babate ffe balodi kansala naffe tulina kulwanira eno mu council buli omu waali woina okukwata olwaniraawo kubanga bino ebifo tetwajja kubanga twambala masuuti na kufuna sente na kupowa waliwo abantu abasosula omutango waliwo abantu abafa kweno struggle nga bagala kulaba ekintu nga tukigusa ate nga njogo batikakaza kiina okugguka mu buli mbeera kubanga ffe tetwesiga maanyi gaffe twesiga Katonda Bible egamba bamu beesiga amagaali abamu beesiga sente neve twesiga Mukama Katonda Mukama nga ye mubeezi waffe njaga okubakakasa tujja kumaliriza bulungi tujja kuwangula Mukama ajja tuwa obuwanguzi bangambye obadde musumba mu eyo Mukomera ekibadde kiti yes tukimanyi bulungi nnyo nga wenze mbagamba na wabantu batandika omanyi kati Mr. Museveni wamala okulayira ne ba Edimutwe babata awo nali that was around July August awo ne batandika okumuta netandika okuva mu isolation yawo netandika okubeera nga njogerako ko n'abasiba abasirikale ne batandika okumpita netandika okubabulira enjiri netandika okubabulira ku Katonda nembawa essuubi nembagamba ne kino kijja kutuuka kiggwe so mbadde njikola mbadde mba encouraging mu Katonda okutegera Katonda. Honorable James Mubiru njagala kukubuuza ekibuuzo kino wammanga gwe James Mubiru wayogera ebigambo nange Katongole ne bintiisa nengamba akasajja nga kakubye kakunza abantu mujje tubanje obuwanguzi bwa president mujje mukole ki James Mubiru bannayuganda babagamba munaabagusa essaawa zino nga bannayuganda abamu bagamba kiki ekiddako nze kinyoga bannayuganda saagala bagambe embuno yagenda okutuyamba mwenna mulina okukwatira wamwe no struggle si ya muntu muwuno yaffe ffenna buli wogamba mbuno Katongola nwanirire oba owedde buli wogamba Kasita Mubiru gyali oba owedde buli wogamba His Excellency Bobi Wine gyali oba owedde nedda eno struggle yaffe ffenna tulina kukwatira wamu waliwo ekigambo kye bayita team TEAM kitegeeza together everyone achieves more temubitulekera baganda bange nze nabagamba kati nze bakwata ne bansiba emyezi 7 sibaddeewo struggle badde etambula kati kino kyegezako okubagamba tulina kukwatira wamu si kya muntu omu temuddawo ne mutandika kwesiga abantu eno struggle tulina kugikwatira wamu ffenna ng'obukulembeze waffe ye His Excellency Robert Sentamu Kyagulanyi yatukulembedde ne buli omu alina okubaako ettaffaali lyagatta ku struggle. Honorable James Mubiru essaawa zino Mubiru oyogera ebigambo nze nzizizaamu amaanyi nti okyali mugumu bangi bava Mukomera genda okulaba takyayogera nogamba ye omusajja ono nga yawandula lwaki olemeddeko nanti bino ebintu nze bye najja mbisuubira nze natuula wansi nemmanya nti struggle gye nyingiddemu yefaanana etya nenkwata ebintu byange bimu gyange nengiteeka waliwo bali neŋŋamba kati ettaffaali gye nyiza okuwa bannayuganda kwe kuwaayo obulamu bwange n'obudde bwange n'omubiri gwange n'ebigambo byange eby'amazima nwanire bannayuganda Bayibuli egamba omuntu yenayina walaba ekibi n'akisiriikirira ayonoona kati nze sisobola kulaba nsobi nenzisiriikirira no never nze navaayo neŋŋamba nze ngenda kulwanira omuntu wa wansi ngenda kulwanira bannayuganda ngenda kulwanirira okulaba nga Uganda etuuka mu nsi ensuubize nga Uganda efuna emirembe
era temusubira nti nonze ngenda era abantu babagamba nti bannange kati ovuddeyo mu byagenda kusirika. No ndi ku mazima. Tosubira togenda kuveruzo mpu ontekemu emigati mukamwantandika okulogeza kiminedda babigezezzaako. Katonda nze yakuma obulamu bwange. Nze njogera mazima, sina mateeka gemmenya. Wotwo tugamba Uganda ya democracy, twogera amazima. Tetuva ku mulamwa baganda bange. Tukimanyi bulungi nnyo abamu baze bakoowa ne bava ku mulamwa. Gwe sigala ng'oli straight, asigadde ng'ayimiridde. Yimirira ddala asigadde ng'oyimiridde. Do not compromise. Togamba lwakuba ng'oli akoze kineno, lwakuba ng'oli akoze kineno. Gwe omaaso go gateeke ku struggle, gateeke ku revolution. Omuddu si yenna abadduka kimu kulaba ng'atuuka ku layini esembayo. Dduka adduka atuuka ku layini esembayo. Ng'otambulira mazima, ng'otambulira omubwenkanya, ng'otambulira mu bwerufu. Ekyo Katonda kyatwetaaza. Honorable James Mubiru ayogedde ebigambo. Era musajja mugumu. Waliwo wano mukwano gwo bamwita Shira. Agambye naye Mubiru akaddiye bambi akaddiddeyo. Era ndaba n'ekifaananyi kyoko ekiri. Shira yakulabye nti okaddiye ye kyalabye. Naye nga Honorable James Mubiru yakubuuza ekibuuzo kino. Oli wa NUP, twabalaba mu People Power. Essaawa zino nga gwe James Mubiru, abaana balinga bameka be mwaleka Mukomera nga ba NUP, era kiki kyolowooza kyogenda okukola nga gwe James Mubiru ng'ovudde Mukomera okuyamba abasibe? Yeah, of course nze ebintu ebimu bye ntunuulidde okukola. Ekisookera ddala kwe kulaba nti ngenda kwegatta ne ttiimu ya National Unity Platform, kubanga waliwo bannamateeka baffe abagezaako okulaba nti banunula baganda baffe. So ze nsonga ezimu zengenda okuba nange nkolako, ngenda kwegatta ne ttiimu eyo tulabe nti tununula baganda baffe. Era omuntu atandise dda ku kaweefube kubanga bakyali ekitale bambe tamanyi nako bakyaliyo. So twatandise dda kaweefube tugenda kulaba nti tununula baganda baffe. Webale nnyo Honorable James Mubiru. Abantu bo abalonzi ba Lubaga North constituency bubaka ki bwobawa? Abalonzi bange kinjaga bagamba nze Mubiru emikisa sijja nagiita mikisa okukemu bakuze nga kuntwala okulaba nga ndya mu bantu olukwe nesidde mu bantu olukwe. Banna Uganda banna Lubaga sibalidde mu lukwe, namwe mbasaba temundyanga mu lukwe ate temulyanga mu nsi yammwe lukwe. Ocompromisinga n'embeera kyendizo okubasaba. Mr. Update, Honorable Alan Sewanyana n'abanna Uganda abalala bateekeddwa ku misango gy'ebijambiya. Bubaka ki bwoweereza gavumenti ya Mwami Museveni kubanga tulaba eyagala kusiiga kifaananyi kibi ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform? Tewali kipya, bino byonna ebiriwo tewali kipya. Bino babikola ne bakwata muntu ne baziteeka ewo ne bakwata amasasi ne bagateeka. Tewali kipya wabula nsinyagwa abana Uganda buli omulabanga ebintu webityo nga bitandise okubeerawo mumanye nti obununuzi bwaffe obuwanguzi bwaffe bunaatera okutuuka. Ebyo byokubanga bakwata ababaka mbwe abijambya ne babasiba abamu tebamanyi na kusala nkoko seginya tebamanyi na kusala nkoko ongamba oti nti atandika okutema abantu ebijambya. So kati bino byonna babiteekawo just kudisa banna Uganda. This is the diversion. Eno diversion yaba na Uganda bino ebintu temwina nabiwa matu temwina nabiwa maaso musufuka singe ku bino tubisubira mu ligi era zine unyo mtu nadiga banange chichi ne temumanyi mtu gwa mudiringa naye mudiringa na Mr. Museveni dictator bino ebintu bisobola byonna ajja bikola. Tewali kipya mweche mwetago kulaba nti temukiriza mtu bada ivatinga musigaranga mutunudde straight. Honorable James Mubiru, webaze abantu ba diaspora abali ku social media abakola omulimu gw'amaanyi okulaba nga tebaweera nga bakubanja. Honorable Mubiru, njagala kubaza mwenna abantu ba diaspora mwe bali kumbeererawo ate abanange mumbeererewo kubanga mbagambye njagala genda Kenya bankoleko medication. Singa mba nfunyemo singa nsangibwamu obuzibu ate neyongeremu malwaliro amalala amanini. Ffe kye twewayo kwe kulaba nti twogera amazima namwe mutubeereremu baganda bange mutubeereremu. Temuwaga bwazi naye mutubeereremu ne mu bya finances. Mbagambye ngenda Kenya omwezi ogujja ngenda mu bujjanjabi mutubeereremu naye nga njaga okubaza mwenna abantu ba diaspora mwebale nnyo muyimiriza wano struggle mukama bakozesezza okubanga mwabamu abayimiriza no struggle financially. We do appreciate ate temupowa. Yes, wayinza okubaawo weakness onakoze ensobi mbasaba ebyo tebitujja ku mulamwa. We are one family.
tetukkiriza kutandika okubanga twekubakuba kubanga bino byonna Museveni byakozesa okulaba nti natutekamu confusion tusigale ku mulamwa tujja kutuuka gye tulaga diaspora mwebale mwenna mwebale Katongole Julius mwebale kubanga nawe oli ku mulamwa oyogera ebintu bannayuganda balina okuwuliriza buli munnayuganda yenna tusigale nga tubanja baganda baffe balumbuye bave mu makomera kino ekintu kisoboka mwateekawo embeera nenvaayo naye tebinaba kuggwa basajja bakyatulondoola abasajja bagala tukolako efujjo naye Mukama mwongere no tusabira Katonda tuteekeko obukuumi bwe. Bakadde bange Honorable James Mubiru era gwe tulese olunaku olwayo tubagamba akyetaaga okuyambibwa bambi ebyennyumba n'ebirala bingi tulabe nga tuyimirira abadde okulwa struggle abadde okulwa enkyukakyuka njagala okuddamu basomera ennamba ez'essimu 0773 74 9871 0704 94 5585 mwabali ku tiimu ez'enjawulo okulaba nga nti tubikola waliwo agambye Nalule Joan Katongole gamba Honorable tagenda ku BTV bajjamu obutwa Honorable bajja kweberera musajja mulwanyi naye nga tubeebaza mikwano kyange ate abanjiza Teacher Fred Kajubirumbuye tubagamba bingi ebigenda mu maaso nja kusaba Honorable Nkunyingi Muwada akwatagane ne diaspora community bamuwe ssente ezasondebwa ku Fred Kajubirumbuye kubanga ndabye ataddeyo ekiwandiiko ng'alabika yeetaaga ssente awo nno mutuuse obubaka ku mukulu Ainebyona Alani bawe ssente mukulu Nkunyingi Muwada zitandika okukola bannayuganda ze baasonda zikole ekyo ekyazisonderwa. Honorable James Mubiru tuwe ssaala tuwe ssaala essaala egamba bweti Mukama tukubaza obulamu bw'otuwadde tukubaza okutukumanga tukyali balamu era Mukama tukusaba otwongera amaanyi okulaba nti tusigala ku mazima tusigala Mukama nga tetukompromisinga tetwagala kufuuka bafuusa kubanga kunda tulaga kirala ne mula tulaga kirala Mukama tusaba otuwa amaanyi tusobole okuyimirira ne bannaffe abo abaali bakyuka Mukama nabo bakomyewo badde ku mulamwa Mukama taata otuwa amaanyi otuwa bugabirizi otuwe n'obukumi Mukama kubanga abantu b'Omukama ebintu bye twogera tebabyagala baagala okuteekawo embeera baagala okujja obulamu bwaffe naye Mukama tusaba gwe Katonda akuuma Bayibuli egamba watakuuma kibuga abakuumi bakuumira bwerere Mukama tusaba obukuumi bwo eri abo bonna abantu aboogera amazima abantu abali ku mulamwa Mukama obakuume n'abo abakulembeze Mukama ababi Mukama taata nabo okola okwagalako kubanga yegwe Katonda ayagala abakulembeze abalungi abafuge abantu babeere basanyufu Mukama taata tuwa abakulembeze abalungi Mukama abatagenda tulugunya bantu mu linnya lya Yesu tugamba nti amiina. tetujja kusukkawo mikwano gyange tubadde ne Honorable James Mubiru abali ku YouTube mujja kalaba